Uliriza Honorable Betty Nambozi byayogera. Okweyo timu ereta y'abalala. Ereta yo gurupu y'abantu nga bo mulimu gwabwe kulaga nti bannabyabufuzi naddala bemwesiga babi. Tebalina makulu. Nti bannabyabufuzi bemwesiga babi. Era gamba nti ono era afaanana nabali. Era eyo season dictator ajeyagaliramu nnyo nga bannansi abaali mwaŋŋanze basazeewo buli omu abeere private. Nga buli muntu omulimu gwe gwakujja kati ye dictator kyakola asponsoringa yo group egumya bano nti kyemukola kyekituufu wamma ebyobufuzi bifu bonna Namboze bebamu abo tolaba no parliament yemujjanjaba bebamu era waliwo n'ekintu kye bakola nze kyambaddeko oyogera ebigambo ne babisalamu. Yes. Ne baleeta ebikumisi representinga. Bayongera okugumya bali nti ne Namboze naye anti omulaba. Bajita 5 minutes before, 5 minutes after, 5 seconds before, 5 seconds after strategy. Omuntu akusanga oyogera nga bwe mbadde njogera bwenti. Kaakati Honorable Betty Namboze wazze wenkwagala. Otugambye nti ffe tuyamba dictator okukuba opposition eriwo dictator n'atuuka nga ali ku kaweweevu. Ebyo bibadde bigambo byo. Era n'otulaga nti tukwata mu vidiyo zo ne tusalako kapaati ne tujja ne tukola musimanyi kye bayita 50-50 biki muyina obugambo bw'oluzungu bwe mukozesa okudisivinga abalala. Mukozesa ebigambo bingi nnyo okunnyonnyola akantu akatono bwe kati. Olw'okuba bannayuganda abasinga si bayivu. Oba okimanyi nti tebajja kutegeera. Naye ate okumanya muli babi. Nti naakuguddemu. N'avaayo n'agaa naye wano Honorable Namboze otulimba. Omunyiigira nnyo. Omuntu mulamu yenna. Wakiri ofunamu kafanso nyina ogaawo waaye leero banguddemu. Kanzireke ewaka. Nange mbirabeko. Kubanga okuva lwe twava mu kalulu akawedde Honorable Namboze bayisizza parliament bayisizza etteeka lya sovereignty bill tobyogeddeeko awo ne tuvaawo ne bagoba abantu ku nguudo mbukubanga bakola ki ne bagoba abantu ku nguudo mbukubanga bakola business ku nguudo ne mukono ne batuuka tobyogeddeeko bali mu kumenya mayumba g'abantu nchana ggulu tobyogeddeeko lwe tukulabye lwovuddeyo ate ovuddeyo kutugamba ku obothi era n'olaganga bw'omuwagira okiwulidde kati oyagala gezaako tugamba oyina ekirala kye wabadde otegeeza jangu okinnyonnyola ensi kubanga influence yo fe abamanyi ebyobufuzi influence yo saawa zino ogikozesezza okuwa bannayuganda essuubi nti oba osanga obothi ayinza okuvaamu akalamu okusinga Anita Amongi ng'ate tukimanyidde ddala bulungi eyalonda Anita Amongi yaleese n'obothi era Anita Amongi byabadde ng'akola bibadde bimutumibwa abo abaleese n'oyo omupya kaakati ovuga bannayuganda oyagala bbawa ssuubi kulaga nti oba osanga mu palamenti kati eneddako obothi wanaabaayo ng'Anita Amongi taliiyo waliwo akalungi akanaavaayo kumba oba olimba kubanga ne munnayuganda eyazaaliddwa jjo akimanyi bulungi amanyi ebigendererwa bya muhoozi yakutta obothi yamuyimirizzaawo ng'obothi be bamu ku baasindika n'okupika n'okulaba ng'etteeka lyatogikwatako constitution likyuka saawa zino olowooza bannayuganda bameka abafudde kukwongera bwongezi Museveni teeka eryo kumufevalinga abaliyisa bebo bothi kakati saawa zino gw'oyimiridde oyagala gezaako tugamba nti wabadde otegeeza kirala. Njagala owulirize ebigambo bino Honorable Namboze bannayuganda bonnyonnyoleramu ebigambo ebimu njagala obeereko direct ojja obannyonnyole ng'obannyonnyola kutegeera so sebe bya kudisivinga nsi otugambe tukwata nnyo mu video zo ne tuzikwata mu kapaati akatono nze nina video zo ze nali nkuttemuko nyingi era otugamba nti ogwoboge otegeeza kirala ffe ne tulimba ensi si bwe kiri wavaayo n'otugamba nti gwe ne mu parliament
eya Uganda ofuna sente ntono era mufuna sente ntono mwetaagana kwongera musaala mu ggwanga eririmu abakalamojja nga bamanyi olikodinga nti bannanga omwaka guno abakalamojja 1,300 bafudde enjala nga tebalina kyakulya mweri eggwanga mwofunira miliyoni 4 oluyingira palamenti ne bakuwa miliyoni 3 za mmotoka olira bw'olwalamu ne wekaba kasujja eddwaliro lyonna mu nsi ku nsi kuno gy'oyagala gy'olaga era ku ssente eyaffe ey'omuwi w'omusolo n'oyimirira n'otugamba nti ate neze mufuna ntono mu butuufu oyagala ffe tukuddemu tutya okumanya muli babi temulina njawulo na Museveni bwe bakugwamu sirika ofunamu kafansonyi n'oga waayi leero banguddemu nange ndi mu kweyiya olw'embeera we can understand nayo muvaayo kakati saawa zino oli mu kukwata baana bagezaako okunnyonnyola kye wakoze okunnyonnyola ensi nti kino kikyamu ovuddeyo saawa zino obasiiga nti bayamba Museveni okukuba ab'opposition abaliwa kiki Museveni kyakola ab'opposition kye baali bayimiridde ne balemesa kitubuulire nti atubaddengayo nga tulemesa Museveni bino byonna bibaddenga bikyama bukyami kati ku luno bannayuganda omukisa gwe bayina nti saawa zino bamanye ebigenda mu maaso olowooza lwaki bamanye ebigenda mu maaso era ebintu ebyo byanafuya Museveni newankubadde gwe atamanyi bya bufuzi osobola okusigala ng'olowooza nti ate kati w'amaanyi nnyo kumbe munafu lwaki takyasobola limba bantu abantu bakimanyi bamanyi ani mulabe waabwe osegedde naye lwakujja kwaffe mwagala gezaako kutulaga nti olw'okuba bampuuga twabakuba bassemujuŋŋanda baani balukwago nti opposition twaginafuya Uganda teyalimu opposition yensonga lwaki Kyagulanyi we yajja mwe mwamukatirirawo bwe mwatuuka akaseera nga mulaba ddala kituufu bw'otaba naye tebakulonda ne mutandika okujja nga mwefuula bamwegulako ebyo ebintu bannayuganda babiraba byonna babiraba era bannayuganda bakimanyi osegedde kakati palamenti buli Museveni kyayagala kyekiyita ate mmwe gye muli kati munnayuganda oba okyamulimba kinti mulwana mutya kubanga constitution yonna okukola amateeka ge gasooka amateeka bwe gaba gakola owulira nga gagoberera constitution then constitution ebeera n'omugaso naye amateeka bwe gaba tegakola kitegeeza dictator buli kimu yakisalawo bali abasajja bagobye MP waabwe munne wa sipiika waabwe gwe baleeta era ne baleeta owaabwe omulala oli olowooza lwaki baba bamugobye kitegeeza oli ayina byatatuukiriza kati baleeta ayina agenda okumalayo ebigendererwa byabwe byonna gwate saawa zino okutte influence gy'oyina buli abantu abakulonda bwe bawulira nti Honorable Nambooze awagidde both kitegeeza nabo bagamba nti Nambooze ono mukyala mugezi atekwa kuba ayina ensonga lwaki kumbe teriiwo tewali oli Anita Amonge waliwo sanctions ze bamuteekako ayina gy'abadde tatuuka kakati baleeta omulala agenda okutuuka yonna osegedde kyokka gwe baleeta abannayuganda batuuka akaseera ne bagaa nti abo tebalina kalungi ke batuleetera gwe ate oyimiridde oyagala gezaako tulaga nti ayinza okubaako n'ekyamakulu kyaleeta kumbe temuli abo nno be bannabyabufuzi baffe tubasibiddeko olukoba era tulowooza nti be bagenda okuleeta enkyukakyuka tuyingire Uganda empya buli muntu gye yayayaanira buli muntu gye yandyesunze Honorable Betty Nambooze bakireke munnakibiina kya National Unity Platform bangi bakkiriza nti ku batono ennyo abakyali ku alaali ku batono abakyakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Betty Nambooze kwali abalengerera ewala bakugamba nti teri musota muto omuntu yenna nga yava mu DP bulooko kyangu okupretendinga nti ayagala Kyagulanyi Ssentamu naye omutima gwe tegusobola kukyuka ku kyawampuuga jjukira nti DP bulooko kyekiwayi kya DP ekyekutula ku Mao ne kyewaggula era Mao n'abavumirira nnyo n'alaga public obubi bwabwe
bwe bajjamu NUP nga balaba nti kati yeriko amafuta, abasinga baalaga nti tujja kuba bawulize kubanga tusazeewo naffe okwegatta ku National Unity Platform, tugisanze y'inaagikulembera era tuli beeteefuteefu okumugoberera n'okukkiriza by'atugamba. Baali basimbulidde mu Jjiya okukkakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu bazimbe empuuga owaabwe. Kyagulanyi Ssentamu bw'agwa mu mpuuga nti ono mufere, n'amugoberawo. Bw'amugoba kitegeeza nti abaasigalawo baalabuka ne bagamba, olaba agudde mu mukama waffe, ate ffe baani? Tusobola kunyega ki? Ne balinnyako mu kyawakati ne bakulaga nti bajja kusigala mu kibiina nga bawulize, wadde era baasigala bawuliziganya butereevu ne mukama waabwe gwe baali bazimba afuuke pate pulezidenti w'NUP Kyagulanyi Ssentamu bamulinnye ku nfeete, nga gwe baali bazimba ye Mathias Mpuuga Nsamba. Olwaleero ab'amitima eminafu baagaana okukikkiriza nti Kyagulanyi asobola obbakulembera, era baavaayo ne balaga kkala zaabwe entuufu. Bwe balaga kkala zaabwe entuufu n'ekibiina baakivaamu dda. Naye abakyanoonya amasannyalaze g'ekibiina nga ba Betty Nambooze bakireke. Bo bakulaga nti nze ndi NUP owa ddala nasalawo. Naye ebikolwa byabwe ate tebigatta ku NUP, wabula biwakanya buwakanya ebyo pulezidenti byabasazeewo ekibiina kitambulireko. Kakati ono bannakibiina olumuguddemu bamugamba nti mukwano k'obaddeko naffe kamala tukwagadde ekimala. Naye bw'oba owulira nga naye tosobola kugoberera nnono za kibiina, oli wa ddembe okugoberera abantu bo kasita baatandika ekyabwe.